Oshmaite bintu byayononese. Biti. Mama, ngabagama Empire Movies Production kasenge. Ngabega somne TAMZ Media Uganda. Kati ogenda kolote. Oh, nachala wa kizula. Nti Andrew ne John Soba mikwano. Ogamba muveko. Kati eno sebo wali abali bedoma. Nayenga ekibalwanya ye John. Ovudde ku John gwenja ku. John oli omutembeyi. Wadde magezi gabuwanga mukazi muno. Genda katikati ebyo byebyange. Nachala seba magezi ge yamuwa. Yamusaba kwate kubagenda nobe aviro olumbulegerwa akasajja okuva eri producer akyasinze kabaka enyini mwenye Tamale Godfrey boy kano yakakuletedde wabula kano kugenda kubera murro afuna omulala oboncha yo kyatule lubambulira lwa sinema kazaako mukazi nga abadde ansumbuwa munaku tawoneka naye bannaye emponyo olumbe wali katebe kalira amatu kunkumula amaaso wagala bane mama je baliko ziba teziri busango mutembeyi akati nyabo kati omukisa gwensanze gunatenguvu antu ndundango ezizo abana kumwekina kyokka mazima eri bali mukumulwanira wabula teneno tannasirisa akyagenda maaso n'okkuba tabiri kino kyamuviirako n'okkuba akabonero oze n'omwana naye nze saakwagala na mwana bagamba akusigula takugula Nze nkole nti. mukwano galinako eyisa atya mugambye kekano ka sinema ak'ebyafaayo kacyanga tulaba sinema oba mwanyi oba bitooke oba waka oba ntebe kakaba akantu konna kange nakyala yasala olukujjukujju wano bazungazunga nnyo oli abadde mwezi naye kati nze ndi sinaipa paka ng'atuuse maka ga kaboyo ntambudde okuva eri yonna nga mbagambye guno gugenda kubeera mooto lwejje lwa sinema omponyeza omulya mmere yaki bwe mbadde nayo wano kugambye kekano ke bakuletedde ate nga kajjuddemu ebirongo n'ebinonogwe bya buli kala kati gwe tegeeza banno nti eno si bwe kifumba mutuku najja yakayise amaka ga kaboyo wabula ngeno sizoni yakubiri ambalamusizaako ba sebo ne banyabo abalabi baffe mwenna aba GTV nembebaza temutuusaako engalo amanya Sembatya Rashid Musa Buzigi aka gwayambadde erinnya lyo likozi lya sente mbebaza okuba nti muwaayo obudde ne mulaba kafirimu kaffe aka amaka ga kaboyo ago kakuweerezebwa nga kava mu Empire Movies Production olwaleero kikyuseemu okusinga kukya okwawukanako n'ekya bulijjo nti leero firimu amaka ga kaboyo season 1 eyimiriddemu yakomye yaggwedde tugenda kutandika season 2 so yensonga lwaki tuzza ate tubabuulire naddala abagoberezi baffe mubenga mumanyi era entambula gye tutambula so tugenda kutandika season ey'okubiri mukuba nti tugenda kutandika season yakubiri twagadde tubakubeko surprise n'okubamanyisa biki ebyetaaga mpulira woza kaboyo kikiyo obadde kamba ki ngonze neffe ne buzibu ki n'akantu kano kubanga tulina okugenda okuwanula bulo ebya buloka biveeko tuwulira wano tuli mu kubuuza ku bantu tuli mu kubuuza ku bantu abalabi baffe aba GTV mwenna TV yaffe ey'obusiraamu ono omukulu gwe bayita Kaboyo temumulaba omulevu ne mugamba nti naye ye Kaboyo buuza ku bantu mugamba mutya bannaye abatuwuliriza oba n'abatulaba mwenna mugamba mutya gye muli sebo gye bali tuseese kuseesa muliro kuseesa ki yanti kriminaye tuba tulina okuseesa byetufumbye kale kati omukulu oyo mumwewuliriddeko ye Kaboyo lwakuba tababuulidde manya ge matuufu agaddala ne bw'omukirabika mu mativu ng'omuyise Kaboyo ono fene njamuli atugenza toteeka fene tikali teeka fene naye nga nange nkeetaaga soko bireko
Abannaye abatulaba amanya erinnya eryange sijja kwogera amanya kuba munnaye nakozedde ensobi amanya gaba ga kabaka. Erinnya lyange nze Sekito Charles Kigongo neryasimwa Kaboyo. Naye nze omwami ono mpangala nnyo naye alina amanya gayogera n'abako amanya geerabira. Olina erinnya lyempulira nga njagala oddiwulira baliyita bakozikaza nzijukiza mulinnya ki? Erinnya gonna kangogere. Erinnya lyange nze Sekito Charles Kigongo Kaboyo oba Kaboyo ndisembyeyo. Alio lisembeyo likozi lya sente. Musajja tamwa kantu. Awo simba wakati tukomaawo. Omusajja tamwa kantu. Ye Kaboyo. Kiba kibinyo bannayo muntu kuba ne ku ssaawa ya leero nkyanoonyereza kantu ki kakola ki kabula eyo tuveeyo. Eyo tuveeyo. Abalabi baffe obasuubiza kyo lowooza kiki ekiriwo ekipya? Kiki ekiriwo nga kipya? Ekipya ekiriwo kakati ekipya ekiriwo kyenyinza okugamba gwe tuula mu ntebe yo olindirire. Atule mu ntebe yo atulindirire kubanga tebale season eno eyokubiri muliro. Saagala kulandaga kuno nakuli njagala mbabuulire ye oba oli awo yeekisiriza n'agamba tajja kutubuulira naye nze kambabbireko. Empire Movies Production tukola ebintu bino wammanga. Tukola stage performance, tuzanya skits, tuzanya film eza seri ne film eziggwerawo. Tulina film eyitibwa Mivule, The Useful Idiot. Mivule nayo ya butundu. It's a seri movie. Esawa yonna mugirindirire era ebeerawo ng'eyitako akalango kayo mukalaba. Mivule, The Useful Idiot. Then waliwo firimu endala bagiyita Kabaalu, The Silent Evil. Kabaalu, The Silent Evil. Kabaalu nayo mugirinde ate nga ne eno Amaka ga Kaboyo naye ekyatambula. Mwebale nnyo mwebale ddala. Buli lwotuula ewuwo yita nenneyiba. Ayinza okuba ye nga talina mukisa gwo oba oli awo munnaye gwe nankani muyite omugaye jangu olabe amwagazise. Amwagazise Kaboyo sebo ng'ogyeko ng'oli mu firimu omwo ng'ogiraba bwoti ozanya kapaati ki eyasinga okukunyumira? Addaye eya paati nze paati yasinga okunyumira era erayika eri mu kitundu kino ekyetuzzaako. Gazijuganya nze paati yasinga okunyumira nga Kaboyo ozanya. Kaboyo we yabbira sente z'omukazi. Obadde ki? Naye nga tabba byaddala. Ebyaddala si mubbi banaye nange olugambo sirukola byaddala. Olugambo ndukola mu firimu. Tonsanga eyo n'ogamba nti kakako kagwayambadde kaako kakube. Nedda bambi. Nibyo zanyanga olinga azanya ebyaddala. Mu firimu. Ebya firimu. Mu firimu. Kati mbanzanya mu firimu. Olugambo. Kale obinda. Olwo onswaza tuli ku TV. Kale bya firimu ye. Tuli onswaza. Ba member w'Empire bambuze oba babuliddewa. Abaye muliwa. Nze simanyi oba babuliddewa. Ne mukyala wona yeto watambudde naye kubanga. Seyinza butatambula na mba musajja. Mba musajja bwe sitambula na mukazi. Kifo kyendaba kyekalo. Ajja kujja ayinza obutabeera wali bbaawe. Leka naawe. Tubadde twakamwogera. Nkuteekewa. Vaayo omukyala atuula ku kkono. Vaayo omukyala atuula ku kkono deno. Ngambe ki munnaye bw'obanga weeyagaliza. Sirina buzibu. Tuula awo maama. Kabebi. Ndowooza onfuna. Omutegedde. Nye butusanyusa okukulaba. Kale sebo. Amannya abantu. Okusanga mwami Kaboyo. Sebo no. Nange nomba kabuyitizi mbaye kubanga. No tuli ku TV ebyo mu byogera naye tuli ku TV. Sebalaba. Tuli ku TV sebalaba. Notangamba nsooka okukusanirira embi. Enviiri zireke anti oli muzannyi wa firimu. Zireke tugendera awo buza ku bantu. Buza ku bantu. Mbadde nyina
emimwa jajje myolireka lwaki oyagala okumyolira emimwa mu sikulini yaffe kandetene kolera wano gwoli mukyala nkuze kuwasa buwasa buuza kuba wendabika bwenti omwami wange asiimye nfaanane nti era wandibadde otunula okuba nnyo mimiro kubanga ate ne mukyalawo nze kyekyo kisimattuse abyaffe abalungi aba GTV tubaagala nnyo kyenyiza okusooka okwogera nti tubaagala nnyo mwebale kutuwagira mwebale butayosa kutulaba ensonga nkulu onyinyi n'ekirala ekyo kakiŋŋambe nkyogere mugambe kiri ekirala bannange ono mukyala wange mu firimu mukyala wange mu firimu Amaka ga Kaboyo season 2 abatannamulabako mugenda kumwota buliro mukyala wange mukyala mukulu mukitegedde yanywera amatono naye bya firimu ekyo nakyo kigwerawo naye nga temwerabira nti Empire Movies Production ekola ebintu bingi abeeta ate nga tukyetaaga abazanyi abeetaaga okuzannya nga gw'owulira oyagala kuggusa talent yo oli mu kifo kituufu ng'oyagala kuggusa ekirooto kyo eyo gy'oyagala kigguke weekwate Empire Movies Production kuba ku ssimu eno wammanga eri 075 0751 ana mu mukaaga 46 nkaaga mu musanvu 67 atano mu bbiri 52 oba nange njogere mu Luchayina tutwale ojja kuleeta wano Oluchayina wano ennaku zino kati nsoma Luchayina oba kusomerayo bbiri somero ki erisomesa Oluchayina Chongho eryo somero baliita lyawe eri bannaaye tuli banakuwavu nnyo nnyini ddala mujja kutusonyiwa olw'okwogera kuno nakuli naye memba munaffe omukyala Nanteza Ruth azannyanga Debula mukwano gwa Naziwa mu maaso ajja kubeera mukyala wa Kaboyo omukyala oyo yatufuddeko wiikisi kati ziringa 2 ku 3 ng'amaze okutufaako twamuziika ku lunaku yafa ku lunaku lw'abakyala lwennyini yafa accident naye tusaba omwoyo gw'omugenzi agulamuze ekisa ebyamusobako byo Katonda tusaba omusaasire amugaziize kabuli inshaallah so tusirikemu olwa akadakiika katono okulwa munaffe omukama amuwe ekiwummulo ekyemirembe amina so era temugamba nti ye nga tetumulabye ebyo bye biriwo tuli mu nnaku newankubadde tuli tutyo naye ekyo kyekiriwo ate tekitulobera kugenda tetuyinza ate kubaleka kuba yalina ebirooto bingi yayagaliza Empire so tulina okumakinga sure nti ebirooto bye bituukirira kati tuba tuli awo badde ngenda kyekiriwo tuli kulumbe sebo lumbe andi muli kulumbe abatembeyi mwagala nnyo okulya emmere y'olumbe sente mu ngoye engoye manya wookoma engalo zo tujja nakukyusa obutebe mugambe nga bwe tumuliddeko kati teweesigama nnyo kati ndo munkyuse kakati ebyo byonna byonna byogera kuno nakuli osalako oli mu ye ng'okubyo otupale tw'abakyala yogerako eggwanga kati geoŋŋamba nti oyagala kujola nga nyingira akasiko nga njijjamu nga njiggusa ani agenda okugula byoyambadde waya erimu ki erimu korona ebyo sebo twogera kuno nakuli otuguza engoye ono ye mutembeeyi tuli ku TV temwogera buuza kuba ye bannaye wange
mujebale kojuka kantuka kwa bogira bati wagwe yogera ko gwe wamanyira kukwata ngoye zo kano tojja kukasobola mujebale ko hainda babigoye goye muri bayayi ndozo mfunye kakati njogere yogera kuki tuli ku TV GTV ne yabasiramu hai TV njiraba abantu bagiraba yogera ko tumirere kuba obagambe ntunda sweater ennungi kakati munnaye kuba kalango munnaye legging kakati eno television yeno eyo kakati abatulaba ku GTV mwe bale kutuwagira yiba nange umuntu ngaye no mukisa okuberako ku GTV TV yensi yona kakati munnaye nze munsangidde ndi musajja mutembeyi era omusajja omutembeyi atunda engoye mu filimu ya AMAKA GA KABOYO mba muzibu nnyo nkukwanira muko omusajja mu filimu nawe no ndijja mu ebyaddala mu filimu nkikatiriza mu filimu era abaddaga nkwatira berere tayi naye bambye kyana kyo mwina atonda muleke manyengalo ebigere byo obugenderere kakati genderere ebigere nkulaba kakati munnaye we watuuse kutya kakati munnaye omanyi omuntu enayina bwakulaba nakulaba ng'otembeeyi era kigende eri abatembeeyi bonna naye byaddala abatembeeyi bakwana oyogera kusoga abatembeeyi mukwana nedda banna bino bintu bya firimu bino wammale kankubuulire bino ebintu obiraba bino bintu bya firimu zino jaketi bintu jasi bya firimu neto akwa nti munansonyiwa badawe ebyaddala nina ka botiiki era abagala okumpagira mujja ebijaketi byo nga byo ebyomulembe mbiyina awo wennyini awo sokozimbe wakati mu firimu eyo AMAKA GA KABOYO paati ki we wawulirira nga mbutuufu eyo yo ogizanye n'okunakuna paati gye nazanya paati nyingi waliwo paati gye nazanya waliwo kino ekiwala kinnamuddu ekyeri waggulu omusajja alina engeri gyeakwata paati n'akasuka wansi paati nyingi paati z'okkuba ezo zinfugira nyo ezibu naye wetudda mu bintu by'okukwana bino okwana ebyaddala nakwana edda ebyaddala ndi singo ebyaddala ndi bwomu namunigina ate sinoonya era ndi musajja ali singo contented yetundire jaketi ze waliwo ndaba gendere ebigere byo naye nga kyebyaddala naziwa yannyumira namuddu yannyumira abo abaana bannyumira ate nina ne gwenjagala okubba nina gwenjagala okubba mu firimu eno linda kijja kuba ndowooza ku sikuluputi naye nina gwenjagala okubba oyagala kubba ani ebyaddala oba mu firimu kale nja kigattagatta ntyo mu byaddala oyagala kubba nedda mu byaddala I mean mu bya firimu nina gwenjagala okubba lwakano kyama kyaffe muyinza okugamba ati naye njaka gwerinda mpozi nga direkita takateekemu naye nga mu byaddala mpulira nga nina gwenjagala okubba agire maama anti mutembeeyi ye gwe mulimu gwe oyo mumuveeko temumuwabudde kakati wamma abeetaaga okuzanya firimu zaffe nga bagala okutwa bannange ate omuso byona biyita temulaba batembeeyera kozi oli mutembeeyi birimu gwogwo kama ya kuwa atuule natuula amatuula kakati okutuula bano mubajjawo byana omutembeeyi nga bonna nnyumira ku maani naye ate no jaketi obadde ogimpadde bayo wamanya bwetuzanyisa okukulaba kale sebo amanya gange Namatovu Pros Namatovu Pros mwana mugabi mugabi sokoleke simba wakati yao tetweddira gwe gumu takuzira tanzania munna simba wakati yao ndi mutembeeyi ogambye gwa nze ndi mutembeeyi ate ntunda obugoye Namatovu Pros kubanga kakati tokkirizibwa kugenda mu kitiibwa ekyo
Echachi atese. Amanyage. Erinya gwani? Musajja muganda ddala. Ono bayita tamwa kantu. Sekitto. Tamwa kantu. Nayo bakantu ki? Kyatulema wajjaka nnyonnyola. Njakababuulira. Wama abalabi ba GTV mwebale nnyo okugoberera Empire Movies Production. Lindako. Tuli ku TV. Ono omutembeeyi azza nsikambula. Ntuuka wana ankubambye timu. Tuli ku TV GTV. Era olabibwa ensi yonna. Wangi Olabibwa ensi yonna. Abalabi ba GTV. Nga nesimye okubeerako wano. Ndowooza onfunye. Weebale taata. Ntunuulira. Nange ndaba. Akubye legging. Ayambale ka legging. Tuguza. Wangi. Ayi saagala. Nenga bambi. Takwongera, takuzzaako mugere. Nesimye okubeerako wano. Kiwala kinyirivu. Tokyongerako ekyo. Mutembeeyi mutusonyiwe buyitamu. Tekeebulizaayo. Tekeebulizaayo. Nenga bambi eno nsuubira era feesi mpya gye muli. Naye nga simanyi. Kye bagenda olaba. Ekinaddako. Kati Mutembeeyi omusibudde oba okyamwagala? Otugenda ffenna tansibudde. Nze mondaba nti bintu bya firimu ebyeddala gwe newonkebera. Tulumbiddwa. Kyategeeza odde wa Mutembeeyi. Naye nga ani atasitusa munnaye ku lwakaboyo. Jangu otuule wano. Oyo ono sigwe wamulese. Kambugumye eno. Sebo ono sigwe wamulese. Ebirungi byeyuni. Wamanyabo tusanyisa okulaba. Je baliku. Kale sebo nabo mujebali. Umbadde empitayita. Gwenda bye kaboyo. Nabo bannaye kantule. Oyagala kubuuza ku kaboyo. Kaboyo gwenjagala oba nfukamire. Atafukamira kubanga kati anno tuli ku TV. Kubanga kati gwe oyinza okuddawo. Ojja kuno okulomba ojja kuno nakule. Ogenda oyogera ebigambo ebyensa. Kaboyo akinkoze nze sitegedde nti ndi ku TV. Kyekyo tuli ku TV buuza ku bantu. Banaffe ye TV tije tuli ku GTV. Yaffe ne y'abasiraamu. Tufudde. Banaffe abasiraamu assalamu alaikum banaye nsanyusa obasinkana wano. Erinnya eryange nze Omumbejja Ndagire Regina era nga ndi mu Empire Movies Production. Tusanyuse nnyo era tuli basanyufu nnyo okubanga mutuwagira musubire ebipya byerere musubire enseko musubire essanyu nga muli wamu naffe. Kakati Kaboyo yandeese. Kaboyo buuyo mote buliro. Ndata buuza ku muntu. Kantu koka mmwa. Tamwa kantu kikatiriza. Tamwa kantu oba fene. Nange simwa kantu nno mwana tu. Njagala olamuse ku bantu obabeeko obubaka biki bye baba basuubira mu episode eziddako basuubire kiki ekipya ekiri mu Empire n'ebiringa ebyo. Nze kyenjosooka okusooka okubasaba bwe buwagizi bwammwe bannaye tokoowa essaawa bwetuuka nti tip beera wadde nti tolabye essaawa ya Kaboyo tennatuuka beera ku TV teekayo olabe. Kaboyo bambi tufumba ebintu bingi. Kaboyo afumbye ebintu bingi. Tuzanye firimu mpitirivu. Tokoma kulaba Kaboyo. Noonyereza kugenda mu zirayiburale ez'enjawulo. Kibbo kya Namwandu, Muko Omubbi, kakati tulinayo Mivule, Mpindi ya Zizinga. Firimu mpitirivu bannaye genda ozirabe. Kale obubaka obwo bwa mukulu Kaboyo.
Kaboyo bwe bubaka bwe kirala ate bannange oyinza okubanga olabye season ene esoose naye ate season bannaye ey'okubiri ate mwoto mulinda bannaye season mwoto nze kyenyinza obbagamba so eyo omukulu ebigambo by'omukulu mubyewulirire sijanze kubiddamu ye tuba tuli awo ogenda oyagala kulaba Kaboyo uyo mubuuzi kale sebo nsaba ku mulimu gwa bulooka ndi bubi onate mumugambe sebo wano wasabira bulooka oli mu kifo kikyamu obadde ota tuli mu kifo kikyamu sebo tuli ku TV sebo tuli ku TV kakanako bofuna wotuula oba totwesimbako yanguwa oluseetule tubadde tukugalidde nayo teekawa n'akatebe sembeza bwana akatebe nze eyo sikulaba bwotyo sebo tusanisa okulaba kale sebo nange nsanisa obbasanga amannya gange oba erinnya kati oli musajja oli muganda oli muki simanyi naye nga kyemmanyi oba ngwawa aleka nawe oliyanga ogambye ogwawa ewamma bashaniwe kakati shaniwe tamanyi na shaniwe kyeki nkimanyi emujebaleko nsiibye mutya abalabi mwenna aba GTV mwebale nnyo nyini ddala mbebaza sijja kowa kubebaza kugoberera Empire Movies Production nti obudde bwe muwaayo n'otuula ku TV yo n'otulaba ate ffe tafaalidde nnyo ku kutukasuka eyo gye tuba twetaaga okulaga nti gye mukoma okutulaba ffe gye tukoma okubeera okweyongera waggulu tubasuubiza nti tujja kukolera wamu nammwe okutuusa paka Katonda lw'anaaba asazeewo nsembyayo okuddamu okusaba okwegayirira omutonzi asaasire munnaffe Nanteza Ruth eyatufuddeko tusaba omwoyo gw'omugenzi aguumuze emirembe ate era amulamuze ekisa mugazirize Kabuli oba oliawo ebyamusobako nabyo abimusonyiwe amanya nsigadde Sembatya Rashid Musa Buzigi aka gwayambadde ate era nga muwandiisi era director wa firimu Amaka ga Kaboyo mubere bulungi sign out Osmaite bintu byayonoonese biti mama nga bagamba Empire Movies Production Kasenge nga begasa omune TAMZ Media Uganda kati ogenda koloote nakyala wakizula nti Andrew ne John Soba mikwano gamba muveeko kati eno sebo wali abali bedoma naye nga ekibalwanya ye John ovudde ku John gwenja ku John oli omutembeeyi wadde magezi gabuwanga mukazi muno genda kati ebyo byebyange nakyala seba magezi ge yamusaba kwate kubagenda nobe aviira olumbulege lwa kasajja okuva eri producer akyasinze kabaka yennyini mwenye Tamale Godfrey boyi kano yakakuleetedde wabula kano kugenda kubeera mu rro afuna omulala obonjayo kyatule lubambulira lwa sinema kazaako mukazi nga abadde ansumbuwa omunaku tawoneka naye bannaye emponya olumbe gwali katebe kalira amatu kunkumula amaaso wagala ziba teziri busango mutembeeyi akati nyabo kati omukisa gwensanze gunatenguvu antu ntunda ezizo abanaku mwekiina kyokka mazima eri bali mu kumulwanira wabula ate neno tannasirisa akyagenda mu maaso n'okkuba tabiri kino kyamuviirako n'okkuba akabonero ozze n'omwana naye nze saakwagala na mwana bagamba akusigula takugula nze nkole nti
mukwano galina kweyisa atya mugambye ke kano ka sinema ak'ebyafaayo kacyanga tulaba sinema oba mmwanyi oba bitooke oba waka oba ntebe kakaba akantu konna kange nakyala yasala olukujjukujju wano bazungazunga nnyo oli abadde mwezi naye kati nze ndi sinaipa paka ng'atuuse maka ga kaboyo ntambudde okuva eri yonna nga mbagambye guno gugenda kubeera mooto lwejje lwa sinema omponyeza omulya mmere bwe mbadde nayo wano kugambye ke kano ke bakuleetedde ate nga kajjuddemu ebirungo n'ebinonogwe bya buli kala kati gwe tegeeza banno nti eno si bwe kifumba mutuku najja yakayise amaka ga kaboyo wabula ng'eno sizoni yakubiri